Program yetu se program akalacha sawa zilitano paka mkakashtundu katuli mkadashia tula sana tutambuza neda hata twogeza bubi tewali ala sana wano twogera twogera tetula sana abantu abagamba sima tukola akalacha tuina akalacha kanji nedda tukola tewali ala sana nidako omulasanyaze wewe omulasanyi pozi wanga mitani okitegero tya sokolo kati ate si sokolo Mike Ezra Mike Ezra nozo ntegero tya Ezra buligawa jali Ezra the white yani blind white the blind white bwana comment Mike Ezra atya sisi Donizera ono yali Blaka bundi Blaka Shanita oyo yali Blaka chibana mtu dukize Badi Blaka nango kugwa ko sendi chibi twala bidenya Badi Blaka amazi mama Brian White azino badoliera bidde Chovola banze Ezra nchazi nzenze ke yakolako ku cheke eri Blanca nenjigaba loka basakoze mwagala mutekeko ze mwagala buza abafufa abafu echo genda chikola oyo nze ndi mbuga era we navaayo nayo manjali anti we navaayo nganzi kwa we wakoma otandikira zamani we naziteka program akalacha we wao kubodi twale kubodi eriochi bali ku weekend nabo tuleke baku bya mitima bali ku sente zaabwe ate buli kasera bwe tunabajukiza nti nno enaku zomwezi zizo zigenda kyewateke kachigwako kyewateke ekinava banalema n'okulya ku sente zaabwe wama mulyako ku sente zaabwe temunywa mazzi eno weekend mutuseeko temunywa mazzi banye bia yeka soda munja ku soda tuli mu weekend tewali kikugana kudigida abaana abawala mutambuleko oba badde oyambala bikomeno kati yambalako wano wakiri temako ku mavivi nengo omutwe ogubisse ate omutwe ogulwana agubika ate nga gwe gugenda eri ku biiki Solomon agutwale ku biiki nga abaami mutwaleko bakyala bamwe out please mwagala otambula n'abantu abali awo owe wange nzija leero owe wange kutwala out anyanya yogedde batwaleko out abamwe manya sharia jigolole osemne kanzu yange atolo abagenda out jirwa aliyambala naye ku kiri kye weegombe eri mwana amazo genda nsigadde naye wadembo kwambala buno nedda Chichi mwafula nti mwagala nnyo bakyala bamwe okwambala ebintu ebikomeeri ebikoma naye abakyala ab'ebbali be muyina webale kwogera nti ab'ebbali tebalina maka bwasanga okukuba ayambadde ebimu bikato munyega alina amaka ge oyo aba alina amaka era ayagala amaka bw'abeera aba marriage material yakimandize si marriage material mansula marriage material bo babalamira kugendanga ku nnyimbe awutu yabo yakugenda ku nnyimbe sharia gomesa omulungi ku bibya Serafina program akalacha lero bwe tutandise olunaku lwa kutaano tuyingira weekend oliwaddembe okulya n'onywa buli kye weetaaga program akalacha kabeerawo okuva ku Monday okutuuka olwokutaano neebaza nnyo bannaffe abanyange modern agro farmers abatutuusaako program akalacha nyange agro modern farmers bakola ki be bayamba ku bantu okutuuka ku nnima ey'omulembe olw'ensonga bino ebyakwata enkumbi n'otema paka jjo paka luli oli ku fuuti 5 tonnawezaayo yadde yiika bo bakuleetedde mashini erima yiika 3 olunaku teruwera oteeka mu litemu ey'amafuta mukamashini n'olima ekintu kya nyange modern agro farmers erinnya lyennyini lyeyogerera mulimu akagambo kabayita modern omuzimu akayita modern kwegamba ebintu ebiriko eby'omulembe ebyangwiza omuntu bigenda ku kyuma Chichu okitegeera bakugundi vakukwata simanya n'ofukirira n'okola kino n'okwata
nokwata benseni noyiwa mu kalimiro kali bichichi kwata ekyuma yogera ku buchupa ate tojja basanga wala Kenya wa bali wano nakasero ate abo bato basanze nakasero kile wale mitiyana waffe genda mitiyana nga kusaza ojja kusanga banyange modern agro farmers bakuwe buli kiwetaga kufuira buli kibwa kyali totawana mumude buno tubeera mu mawulire agali mu kitundu kyaffe ffe ne tugakutuusaako naawe n'otuwa agali wa mu kitundu kyo owange embale musango gwawedde obujulizi abantu baweddeyo abajulizi babasomesa ebibuuzo ne banyokotula ebibuuzo kati balinda bulinzi kiki abalamuzi ensalawo gye banaatugamba kati era tugirinze nga mbaga ntegedde lwaki batugamba okusoma obeereko ng'olina levo gy'otuuseeko ng'osoma okwesimbawo bannanga abantu bayogedde oluzungu wali abantu wedda bayogera ate sijja ate siyeji ate sikugamba wedda ebigambo erina engeri gye babyogera sijja kwogera ani naye munayo oluzungu tuddeyo tukole kagundi kali tutuyitemu ebitabo byaffe ebyoluzungu ng'abachina bakola ebintu bya mu luchina ate tubegomba kati onsanyudde oyagala ebintu ebiri eri kubizza wano kuva buto wali badde ogamba kati gwe oli musomesa wali badde osomesa muki mu Luganda tulusomesa oluganda balusomesa naye ebibuuzo babisetinga mu Luganda bakola ekibuuzo ky'oluganda tebakikweka sekyo tokibuuzaabuza bakola oluganda n'ekibuuzo ky'oluganda kati lwaki omwana omugamba find x tosaba mugamba mukubala zulabba omugamba zulabba eno sijja buyingiramu muyivu na musomesa nonya ng'omugamba anoonye x yekiwama mu Luganda teriyo tetugirina exa tetugina tulina nga kati nga yeruwa mu luzungu nga tetwagambanga mbulanyize nga ng'okitegeeza nti akadde nakootakoota nanyiga nga mu kitundu kyo amawulire gakyatambulira ddala obadde okimanyi nti nno omukulu eyabadde agenda mu misango luli eyagaana yagamba nedda bwe mba temukkiriza bannamawulire sijja kugendayo eggulo yagenze anti bamutuma bagamba eyamuleeta pulizi oyo kiwaji munno muleete era bwe bazze era eyamutuusiza mu kooti naye era okuyingira ssebo yaganye nono ayingire olina oli ayingire nono ayingire lwaki tebayingira ssebo okumanya ayina amaanyi eri mu kooti gye byaggweredde emisango egimu gimutuulidde emirala agiyiseeko kakati nga bagamba amayinja gano ayina mangi olw'emisango gino egyamutuulidde amayinja gakendeere bagasalako sebo tekisoboka bagamuwagage era yagamba nti mwe musaaga nja kujulira nteekwa okuwummula poliisi nga nina ebitibwa byange byenakolerera ndyoke nnyingire paalamenti n'omutima gumu hagendeyo kyayagalera yakyogedde hapana owakana kyati akalulu kange akesunge olonderawa owange nansana anti era yagenda okwesimba nze mmanyi baŋŋamba nti waliwo abamugamba ajja ayitayitamu mu bantu ngenda okulaba ng'ayita wano ku Fufa House wano ebwalinda wano ayitawo atambula tetumanyi naye atambula ndowooza balabe oba abantu bamwagala oba abantu bakola ki tewali yali amugoberera abali wano n'omukulu kirumira waali mpulira obululu ebyo sijja biyingiramu siwali nsonga ennonoozo nnyo bitankwatako okunonooza sinakunoonyereza olina okunonooza gwe mulimu gwo mukama wange ansasulira kunonooza singa okola kiwano naawe nonooza nakuyingirira nze wadde ombaddeho nga nti nimusomesa wakinsomesa bbanga kuyingirira omukulu Kasarini kusaasira ne Seruga wenjogerera emmotoka bazituddemu bagenze bamulonkinge ate kati Catherine si yagenda kati baseruga be bajja kati yali alinze kulonkinga ali ku venue senga wa Catherine kusaasira ayina maka ayina nyumba nene banange ndoza yazimba wano eri yonna abala ne babagobayo bannanga omukazi ayina maka siganye tuli mu kunonooza naye kati ate obufumbo bwa Kasarini ennyumba ya senga we ejjemu ye ani gwe kunonooza
Wamma Kasalini yali eri ku venue kakati Seruga agenze okulonchinga kubuza kulonchinga mchala we ngubuza agenda kulonchinga bamutongo omanyomuko tomanyi muko atenkuli Kenya nzenga bakusasira boga bakusasira ukinda sawa meka olumala bano bisinde paka kichusa obuko bwalaba omuko wanga bulika kusasira bamuzala eri jindi wa mbale yako marusuka endo je batera okugamba munyalwanda muno jako omulimu gwafe kunonoza nebyo tubituseeko nebyo tubituseeko abange mukimanyi nti eggwanga lijjudde abafere gwanga ki enseno abantu bangi bayimiriddewo ku bufere gwanga ki erinnyini lyaffe lyennyini eno Uganda ewaffe mbweni mwabafere nsi Uganda obyogedde kifuulani ensi yonna kati Buganda Uganda limu abafere kati ate obona oyogedde ki ako si mawulire ffenna tuli bafere layira ne Uganda tomanyi bafere sibamanyi tugende nkulaga abafere abayizi ku ttendekero lya Quinta Vocational Institute e Lubowa mu disitulikiti y'e Wakiso bakedde kwekalakaasa nga bawakanyingira abaddukanya ettendekero lino lyabayisaamu. Bano bagamba nti bwe baali bayingira ettendekero lino babasuubiza emirimu singa babeera bamaliriza emisomo, naye ekibajja enviiri ku mutwe kwe kutikkirwa sabbiti ewedde ne baddayo okusaba emirimu ate ne batandika babuzaabuza. Olutalo lwa mufere yasindika abantu mu maka gaffe nagamujje muyasaswa sene ntono tubayigirize teruganda tusomesa aga tubayigirize kise mugendo okukola mutandika okukwata emitwalo 5 buli mwezi abantu ne bajja bangi bamaze omuwa ssente abula kati alitulaga nti no tewaliyo kampuni gye tugenda kukolamu tatuwa mirimu atubuzaabuza kati adduse abamu banja bangi ne bano basekretary bakozesa mu office bamubanja emyezi egi esatu tabasasulangako twayingira wano natugamba muyina soma weeks 3 olwamala ate okutusomesa natugamba muyina onoonya abantu 30 olwamala obbanoonya natutuze wakaka tutumubuuza mirimu atugamba tewali ayongezaayo afeera balala. Kino kiwaliriza abakulembeze b'ekyalo okuyingira mu nsonga zino kubanga abayizi babadde batabuse. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo enkola y'ettendekero lino nayo tebagitegeera. Agunda appointment letter nga egabiddwa naye nga mu kugabwa kwayo nga director tataddeeko mukono kyensuubira ku myaka gyange n'obuzaale bwange nga nazaalibwa naye ng'agamba nti tebasobola kukkiriza ttendekero lino kugenda mu maaso. MB olaba ezinajjako musolo naye ate era zisooba busoobi kati aye ezinajjako omusolo MB lazisooba kati kyagamo basifuna beti leero tuli kafu nalyawa singa Brian White ayita wano nankasukira kasente nange nembaawo obadde ongambye stand big naye ngamba sigiraba wendi ndi wano ku Javas naye nedda teri wano. Hello nedda bambi mbuze kale kambuuzeeko waliwo wano omwami ali wano kambuuzeeko gye baliko ssebo kale. Hi. Hello. What up? Mbadde nsaba kundagirirako. Olagawa? Ngenda gundi ku Boulevard simanyiiwo. Boulevard no ina appointment nga tebamala gayingirayo, they are strict. Anti tubadde tugenda kunywa kacaayi awo wansi waliwo ka restaurant. Anti kati reservation. You reserve. But the manager is my friend of Boulevard. Kamukubire. Kamukubire tukolere reservation and you will get a good discount. Yes. Yeah. Term Boulevard term. Una.
Hello. Yes, Tom, how are you? How are your reservations? Mujudde? No. Nina sister wange wano yavudde Canada yakayingira abadde ayagala that experience of Boulevard. Hello? Battery low. Sorry. Good God. Yeah. Jamu. Kozese eno. Omukubire bambi. Boulevard. Kubanga bambi oli alinzi. 0753 225 614 hash. Atatekako hash. Sorry. Hey. Yes, nze abadde akubye luli manager. Yeah, because battery akulya chicken, they like coffee. Yeah, I'm Siram Tomwa bacon. Bacon muleke. Then mwina ice cream after bagala ice cream gako na kalya na ulya. Yeah. Okay. Good. Akiriza oba? Sebo? Mama kasajja kakali kusajja komya simu yange kusajja gwe akusajja kunzibye mama nakola atya bana muntu oba sembegu yanamujjawa bannange essaawa zino yanga ajja kuba essaawa zino naye nga se bana mukulu ojja kuntomera gye balesewo kale naawe kikozi kiki kale tebibadde bibyo ebiki God kiki sonyiwa sorry nkukoze eki akakati k'obuuse wa kako kalina bakatini, that's the essence. Obuuse ebisiraani ebitali bibyo. Ebisiraani? Wa? Di? Bitya? No. Bibadde wa? Kati okuddayo Tanzania nfune eddagala ly'oli gwe mbadde nditeze. Lwaki? Why do you do such things? Gwabadde oliteze? Lwaki oyagala okufa ku myaka egyo ekijjo? Sina mutabu mukama wange. Bwemba obadde bentula nyamba obinzijjeko munnange. Nzinange wedde sibitabi. Sibya, it's not as easy. Bibadde wa? Awo! Sibirabye. Kandabe. Genda kukola ntya? Gira. Bitandise okukola. Bikoze mbadde ki? Bisooka kabina, golaba akamu kagudde olubege. Vaawo, akamu kagudde. No. Tokanyiga ate, you worsening the thing. Ate etya? Olina sente? Sirina sente. Kiwedde. Ekyaki? Then kale ukola ekiramu kanjije. Ekyaki? Nedda tondeka kufa nyamba buyambi taata. Ndagire wanajja omusawo esimu tumuweereze ku sente okujja eno. Then akugulire eddagala we liri. Kati ngenda kukola nti sirina sente mukama wange. It's okay. Ekyate lwaki? Kangende. Twegenda nyamba ninamu 10. Ninamu 10 mukama wange. Olwebulaaya lwawano zibadde za kunyamba okutambula transport. Nyamba taata. Luno 10. Lokalwe ninamu nyamba taata. Oli musiru. Siri taata. Toyinaamu kusendala. Sirinaamu yadde. Lindako. Ogenda kufa. Nabadde nganya. Noonya sente gwe tumukubire. Lukube badde sigaza loka taata. Nyamba. Tumukubire oyina simu. Sirina simu. Kakati gwe kiki oyina ku nsi kuno Sirina taata nyamba munna. Agenda okufa. Nabadde nganya kale okujja sembegu yange muziji. Yes, musawo. Ate eddagala lye wampadde mulala yalibuuse. Naye nga badde sigenderedde. Ayina 2,000. Ate jjajja atwala essaawa. Kale
Ngeti sawa. Sawa bajipanga kirabo. Kale. Sawa jjajja n'amala gajikiriza kuba ya kikomo ate bajjajja be Tanzania bagalanye ebikomo. Mukama wange bajipanga kirabe sawa. Ino togenda yino. Nze ojja kufa gwe nyantasa nsanga ku Muzambia wali ebweyogerere ku sawa 5 ku makya. Enja ku makya sawa 5 kasambye ebweyogerere awo ngodde na mugongo. Otojja gwa amanyi. Kati onomponya. Ojja kuba bulungi. Ekibuga kirimu abantu otona atambulanga ali mu musisi alinga musisi gwe yakichemo wenda yenda agenda akunkumuka bukunkumu chati bana ekibuga abantu bona abakirimu bayononekada tebakyalimu ategeera omusajja omukulu agenda akikondoka siru nakulu Muzeyi kulika amasanyalaze gakubye we nalaba bannange oba embuzi ze zabadde zikulya zitya ngamba ndikatoyagala kunyambuka oza nze nzigwerera togwerera mama mulowooza mwe bagezigezi mweka mu kibuga naffe nno tuli bagezi totuyita bakusaaga naye muzeeyi ate olulala wobanga okutta ebintu eby'omuwendo togera ngo bijajamya bwokyo abaana bagezi bajja kubba ani ng'otadde wano ize bakubulira siteboni okera kumunonya golowooza nti nze nzibwa nze mala gabbika siteboni anji wobanga okutta ekituga kya mugaso tokwatira wano kati gwe mwana ekankubule gwokyali mwana muto fe abakulidde mu nsi muno fetuma abo boyita abafere nze mbasinga nze nange ndi mubbi muzibu nnyo ekibuga nkikuliddemu olaba ebintu byoba otadde wano omwana kyangu nnyo okujja wati atya abo ate muli bano simanyi kipuletiki kipu kigeyi kipu kimeyi kipu kisiro ndi watandika abo onyumya biwero fe boolaba tukulidde mu nsi erimu ejjudde obuzibu buli mbeera yonna tugisobola juzi ano gyoli abalamu omwana yazze n'asanga omuzeeyi nga ggwe n'akwata ebintu bwati muzeeyi era kyokoze kyenyi kyakoze n'alemera nekimugaawo saaga n'akola bwati kati n'atunula muzeeyi gy'ava olwo nze ndiriddawa owange gwe mulengi togenda adduka nsijja kugoba bannange nabagwerayo mbwolwozibye gwe mulindwa omulamba gwa muzzukulu ogw'omwana wo bagubbye akasawo Edwin tamanyi kazinjako Edwin muyigiriza amazina owange Edwin ansanyusiza bulijjo manyi Solomon yasinga olubuto wano male soko je nkwatireko wano yanguwa kale naawe gyebale kyenakulaba ensanyuka owuliti anti bali bwe bavaawo banensonyi nange era uganda wange oli jajja wange nawange tusanyisa okulaba ale mama kolere kacumbali onoolya nja kulya kale sewo I was still looking at the morphology. Wegomba ebisenge nakwata egundi nakwata dinisa nali gula
Kali weunye goli sajja ddene kali kawala katono bwe katyo katyako abasajja abanene ebigambo ne bikubula omulungi ku BBS Fine program akalacha mukwano kyawulira ago ge mawulire agali mu kitundu kyaffe gabafere mawulire kyagali mu kitundu kyo otukubirako ku simu n'oyogerako naffe n'otugamba nti alo nze omunyalwanda munanga alya wamaalo assalamu alaikum nze Jamiru Halo, kanyanya tena nabyo nabakabuto kanyanya temuli kamanya tena chokoze. Wama Edwini. Olese figa ye mama yake. Abayina body otulabi. Hello. Wanji. Mwabale kueleza bannange. Kale nyabo. Nze Suzanne Namasuba. Suzanne oli otya? Jendi amawulire agali eno. Enyabo. Abafere basuze basigomya number plate ku mamotoka bazigyeko. Kati wetugenda ku polisi polisi egamba mubasasule bazibawe ekibaluwa ku motoka bagamba wereza sente wezi tukulagire number plate weri kati twabakubidde kati mubakubira obanga omaze obbawa sente namba wetolole manji w'ennyumba woti number plate ng'ogisanga batereka kumpi banna kanyanya gali eno tweyanze kwako kenyini ze bajje ewange ne babuka kikomera ne bagwa munda ne babba number plate babba number plate ne ngamba negenda ku polisi omukazi ne ngamba babbi number plate olabi ono ku wipayo yanyuma bannange wandisewo komedi yanyuma oyo omufere ojjadde obadde weepanka naye okufere amaze n'akufera n'akutwalako ensawo yo sanga weepanka oyo abadde mufere wa bodde nyerama omusajja n'obufere walayi oyo asobola obufere naye mbadde njagala nzibireko ku Male Musa kibadde omufere kibadde kitini nnyo oyo omusajja yasinga obutapereka era oyo nomala omufere oba omaze okumagaala kati amawulire esewo enkuba yatonye n'emogola omwala guno ogudde ekawala era yagumogolera baddamu bali mu kuzimba esebo enkwano bali mu kukola luguudo luno lwenankulabye etaata era balumuduzimba saawa zino kyekituyambye nnyo bali mutuzimbira mu budde omusajja wazija abaagala nnyo bannange n'abasisi saazi Male Musa ne Jowa ne Kanyanya tweyanziza sebo beera bulungi sewo olio yagambye wanji kendeeza ku TV yo ogiviire tujja kuwuliziganya bulungi mukwano abegundi aboku bali abakuba ebicupuli tebanateka kukola namba plate oyingira ku nasa noba munkolere Uganda kyetwetaaga buli kimu tufune duplicate layini za simu tubeereko ne duplicate gy'otambula nayo original girekawo waka nga bw'olina ID ne duplicate n'otambula nayo ne passport bwetutyo ne driving permit bwetutyo kati ne number plate tufuneyo za duplicate ze tutambula ababbi ze banabba ebintu nga bitabuse mwenga tebabawa obirabye ebiri wano byakulya lya tofaayo n'ekyeggulo weekiri ate muvaawo mubbe ate bavaawo babbe wanjisewo esewo ogamba otya munnange gye tuli taata senga onfadde ako akawala nekawano mu mbiriizi wano kaako wani akuganye wewala oli bulungi gye tuli taata munnange agali eneganda mama ekkubo eriva ku Jenina okwambuka waneganda munnasaabye lyambuka awo wonna wonna ekkubo esebo buli saawa batusuubiza busuubiza ne batulimba kino abasajja simwe mulimba abakazi katugeze ng'oyo omufere oyo si yajjudde obulimba naye bannange ate bano bakusinga okulimba bannange katusabe abakwatibwako bannange batukolereko naye oyo omulambo nga tagukomezzaawo ataguze anaasuulireeyo asuula busuuze n'ojjamu ebibumba ojjamu ebibumba n'emitima bw'oyita ku Jenina takyama agende paka ku National Church of Uganda kwabakkirira wansi awola kuba akasalamu ne kagwa eri egganda we babasalira nedda ekyo sikikola bakwate oluguudo olwo balugyewo balutwale ku district
bajjayo olw'oku district bakole ki kati ab'oku district bwe banaalabanga nawe ebinnya bibakalubiridde banaalukola omulungi ku BBS mami oyinako ntuntunu awo kubanga katukole kacumba yafuze dabbi mami alo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam. Aiwa. Besti tukwaniriza sebo. Amina. Webale kujja sebo. Kale namwe mujebale. Nayo byakalambo kabendi. Manyo omusajja byakalambo kabendi. Oba omusabye ng'akatwala. Eso. Ekikonde kyanyose. Wa. Kakati babuloka. Buloka bajja. Nga bategeeragana ku ploti. N'atunda. Kakati nga wabako ebbeeyi gye batuukako. Kati atunda nga takkiriziganya naki. Nagula. Nono beyo mayi babuloka bagezi kati alya ku side bbiri. Kati ono yakizudde nsinzi okuba wekyo n'afuna omulala. Kati babuloka ne beesisinkana. Ng'omuntu agenda kusasula. Esebo. N'ompitamu ate gwe ekikonde awe kyatandikidde. Kyani kya buloka. Kyani kya buloka, kyani kya katiba. Kyani kya buloka, kyani kya katiba. Omusajja yakomekereza ku bonna talina gwakoze eki? Gwaguzizza. Gwawaddeko mulimu. Naganze si kyatunze. Baasi. Kakati obawadde baasi awo. Nze natrela yandibadde esaana. Kale weeraba. Trela. Weeraba. Sula bulungi siba bulungi. Yavuddewo ng'azimbye obummonde. Sebo. Obw'okutunda. Jamiru. Naye olulala bazimba muwogo. Jamiru tukulinze mu kayimba Naye wa. kakadde Ono olulya n'atandikirawo bw'onoolya ennyo n'okomawa. Ama nebuuza nti obaki. Endyayo gikendi. Edwin. Ng'osumulukuka mangu. Oyitako wano. Tetulina mazzi. Tetulina mazzi. Kati engeri gy'oli munene. Tetulina mazzi. Jangu nkulaga oba papsika. Buli eno. Nzija kati. Lwakuba nkereyeemu nnyina bye nsoose okumaliriza. Naye nzija kati. Joani. Gwe Joani. Bino byosalaasala bobireka bwotyo nga byasaamiridde. Ngenda kubikkako naye lwakuba kagundi naye mwe bannaye awantu wano mufuddewo ki? Buli kaseera munaayagala mbeere nga mbayombesa buyombesa. Mwajja omulimu gwa mwajjirya temugumanyi. Mwajja nga muzze kukola. Kyokka ate bye mukola lwaki sibwererawo okusinga okundeekaanya ng'obuleekaanya. Mundeekaanya buleekaanya buli lunaku nabanga ndeekaana namwe ng'abaana abato abatamanyi kye mwajja kukola. Wasikali. Askari. Wanyi mzee. Yitawo wano. Yangu wako wano. Yafane mbadde. Wanyi mzee. Mwegendereze nnyo. Kuba kati muntamye. Bwe muwulira nga temukyayagala kukola kirungi ne mumbuulira ne mutambula ne mugenda. Eggulo nasanze weebase. Weebase okuuma weebase. Wajja kwebaka. Nedda. Bw'oba tewajja kwebaka lwaki ng'osigala webase olwo oba okuuma please mbeegayiridde bwe muba temwagala kukola mutambule mugende nsigali okusinga lwe nnakwatanga ssente zange nenzibawa ate nenteekako okuleekaana nammwe munsasula ki okuleekaana eggulo muzeeyi wange yazze wano njagala mumbulye ku mwenna ani yamufulumizza oyo yandagidde Joani gwaŋŋambye wanti mfulumya kati simwagala mu nyumba nze nenda mulimu afande muzeeyi gwafulumya batakkiriziddwa oyo teyamukkiriza nangamba mufulumye nanga nemukwata amatayi nemufulumya yadde agaanye nemukubengwala kati navudde mukubaki mukwata ekitoliro nemukubengwala odde ku taata wange okubengwala mwe abantu kale mwali kirabye bulabi nti muntu mukulu mumuseemu ekitiibwa olw'emyaka gye mujja kuŋŋamba temumumanyi naye omuntu mumubuuza n'abannyonnyola ne mudda ku taata wange ne muvuluga bwe mutyo ne muvuma n'omuyiira amazzi gwe n'omuyiira amazzi gabadde agaanye okufuluma ko
ko musambe ko mukube engwala mu makagani ngaga mambuye wano alina okubeerawo nenga banzi tubakundaga nga kuwana abantu bano bamanyi mama madamu mmanyi ne boss mumanyi kati gwe gwani n'agaana nga mbumbuza ngani ne mukuba kati bwe namukubira agamba nkubide bwere omusole bwe nze mbasonyiwa ogusembayo olw'okuba mwabadde temumumanyi naye omuntu bw'ajjanga nga zze wano abagenyi bange muleke bayisanga bubi mubawulirizenga mubategeere wulidde mubaanirize lwaki mubajemera mutuuka okweyisa bwe mutyo mu bantu abakulu no ekyo tetujja kukwatagana nze okuddamu okufuna wano omugenyi wange nti mwamuyisiza bubi mwamuyisizaamu amaaso ne mumufulumya ne mukola mutya ekyo tujja kuba tetukwataganye muwulidde mukama nsiga John olaba John akasajja oketanga kayina olubuto olina okukyokulya jangu kwata lwakita bibika abeera mufumbiro nga nfumba abeera mufumbiro dya wemale goga aitumaye tumugambe ntata we yaze nabirye byonna owulidde dya wemale goga banaye kantuuleko mu ntebe agera n'abeera wenze nenga sowana kutuula nakubya akasajja engwala wakankubye erindako malere okundoopayo gondopye kakomyewo kodi mwe boda nyivuze kuve temujiwulira atonowo mwabaki ono muganda wani so ujo nkwakirekere mechi yangwa watyo kakati eri boda ki boda Subaru uhuru jangu eri boda Toyota ndowooza meti bwe buno naawe butudutu muzeeyo boda ki bajaji soma bajaji ndowooza bajaji talina kuloni eyo boda yange ngifuze emyaka egi ebiri naye olaawefa ogikumye kati enewe kati lindako ababulidde ndowooza muzeeyi abadde wano era agambye tudde nkuyisa butu bubi era tugambe omugenyi omuntu yenna okujja wano tumuyisa bubi tetulina mirimu okay kale kamale nokakasa oli yantuma namwe mmanyi mukambwe oli muganda we olubuto oli muganda we olubuto namwe mumanyi nti mukambwe muzeeyi yantuma lediyo nenetamu sawundi solo kati era nera ngambye leta fridge engamba fridge oyina meka muzeeyi nkumanyi nagamba mu fridge simanyi egenda nekwasa balafu waggulu ate wansi nenyegoza bitya nengamba kale kyekyo ewa musoke yeyo ugiragirako ebyo ebintu girete njitwale fridge watermelon ayo situ ne watermelon oba ayo gireke ndowooza muzeeyi tanyiige naye muzeeyi ayinza okunyiiga azoba ayala kulya ku watermelon gyali waki omuntu ayidde mu watermelon edda gwe gundi eteredde kanjijjemu wano kajja wano mumasanyalaze kanjijjeko wano mumasanyalaze tosagala otwale ng'eddugala ogenda gisiba bulungi naye tegwa okay kale sijja balopa eyo mga twakusiza mu bwangu balopa wangi olifala badde ngamba ine kanjijire wa kazibu nga gweta kutte watuufu okakwata ku diode namuwana nekakwata ku pancreatic duct nekakwata ku left aorta nga kitekakkiriza kati kwata otwale kasitangi yongoosezza bulungi okay kale yangu wajja kunyiiga twala kati fridge kajja kutumye kale era obatwala mu TV abadde akuyisizza bubi ayomba
Omusajja ngambye mbu bakwate ku pakulya sikini. Muzeeyi okusooka ako tewakaŋŋambye. Nsonyiwa tovuma muzeeyi tovuma. Kankaleete sijja kwongera mu ssente za boodi. Ayagala kameeza. Ayagala kameeza. Aŋŋambye n'akatebe. Mbu tekagira bulungi kati mbu. Aŋŋambye tekasituka bulungi simanyi kagira. Kale. Njagala oli. Yayo kacho numi katira. Kawo. Visitowa. Tisitule. Naye enjovu yakakuba oluyikabi nanga kali flat. Vuma naye unatuuka. Kale. Yowa. Okomyewo. Kulikayo. Bannange naye bosi ayomba ate asussa nze yatama emitwalo 2 gokka omwezi omuntu nakuyombesanga ki maama wo taata nsaba ku uniform eyo ngende ku gate ngende ku gate nkole omulimu gwo mpa uniform ngende ku gate nkole omulimu gwo muzeeyi ayomba nnyo eri gate eri nzigule olugiro nalugule wonna waggule tewali waggale n'akamu mutudde muli mu byakulya nkyaweereza gwe watumye okyaweereza ki ono yabadde ampisa empeereza gwe watumye gwe nkoze ki gwe watumye gwe ntumye ki ebintu ebiki tetumuyisiza bubi ebiki firiji ebadde ki gye watumiza nti ogyetaaga ani gwe mzee okugitumya ani muganda wo owaawa abadde wano oli muganda wo oli ow'olubuto owaawa mufaanagana nabagambyeko okugaba ebintu wano gwe watugambye nti akubidde essimu n'omugamba nti bannange mubiwadde babbi nammwe ate tesibabbi kale naawo eyo yensi gye bayita ensi uganda ejjudde enkonge n'amakuuli buli omu agiyitamu mu ngeri ye buli omu nemuyisa nga bw'alaba ku ssimu zaffe kogenda okuyita otukubireko otuwe endowooza yo gwe ku kiri awakaawo omusajja ateekawo amateeka ge abantu be bagagoberere naye bumagalavu bwa kika ki ddala kumu abasigadde awaka n'obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa bwe mulina ddala ne musuuka ebintu ne babasitulako ebintu nga tewali alowo ozezza yadde n'akatono bumagalavu bwa kikaki wabula si bizimbe n'abantu bantu ku BBS Fine programu Akalacha tukonereko otubuulire ku bonna mumagalavu omumagalavu kati omwana we ku ssomero bwe bamubuuza kitaawe akola ki ababuulira abagamba ki alya gwe mulimu gwo omulimu gwe kulya alya agendeyo ku TV n'alya etatuleetera alo kwoli ku BBS Fine programu Akalacha hello tannaba naye nze ndowooza nti abasigala awaka wangi taata yesebo natete bagamba ki esebo kakati nze ngamba abaana bonna baba babbi ewaka esebo kwegamba omusango guli kwabo abasigadde awaka omusango guba kubasigadde ewaka balina okubeeramwako obuntu akalowooza tosobola kukubira muzeeyi w'essimu kumubuuza ani gwotumye otyo tetulina ssimu tolina ssimu ennyumba ya bbeeyi n'okubeera mu phone bush nabo balina okukozesa ku bwongo obuzaale abadde
tweyanze gabo compressive batulabire owange ogamba ino koso bongo buzale le bakoso bongo buzale baswa muzeye bweru wabavuma Halo wanji Kanyanya jebale kale mukwano nawe jebale ko nyabo kale ani ono Hajati wa Hoima Hajati Hoima nsenso kuuliza Hajati mukwano omulamu gamba ki Hajati nali simanyi nti abaddugavu babulashinga Joni aliatia Usanga nagejam nafe kyetusuubira omuzungu yangana kakati kumulawa yenyabo abakozi babadde bagondera amateeka ga mukama waabwe tebalina nsobi tebayisa abantu obubi mukama kati oli bwanajja n'asomba ebintu byonna mu nju obimalamu kuba mugondera mateeka ga mukama wammwe ate kati mukama wawe akugoba ku mulimu oba onaaliawo olina kugondera mateeka kati bwakugamba nti nno naawe bakuntubye jja tugende ng'ogenda naawe ng'ogenda oli mukozi mulungi nnyo nkwagadde tweyanziza Hajati mukwano Hajati kale wadi wallahi Haji yesiimye alina akeyo mulembe abe Hoima batulabire kale nja kujjayo ko mbalabeko yanguwa Hajati alina haji Hajati alina haji munonooza yaki wamma kale sebo esebo ate motoka zetomedde nowapiki bamutomereramu emotoka zetomedde nowapiki nebamutomererako bambi sorry ludawa ndiene semuto bambi nga kibi n'ambasada wa BBS baswa Cosmas eseeko esebo nemukola Shakuru tweyanzege mukwano naye kyendabye kamera zammwe embi ziraga nga nze alina olubuto butoina lubuto nebasawo competition wali ndaba lunene nnyo kamera zaano zansobera wembeera eri ebbina libaddeni ate nze kyemwali zinenyeza si kyemuzinenyeza okubakoza zikoza kati ozimukoze eki alo wanji nyawo wanji mukwano kwoli ku BBS Fina banaye nange mbadde nteesa ngamba nze sirabanga bebafunga abo nga bano abakozi bawaka bebafu nnyo ono bamuyita Mama Kennedy Namawojja bannange Mama Kennedy abe Namawojja batulabire batwebaliza okubeera ku BBS Fina naye nze kyemmanyi asikali weyatandika okukwana omukozi bonna amagezi ne gabula n'omukozi gwe bakwanye badde mukweyagala kwoli wama owange oyo taliko bana b'embuto bagambayo ki mulinga wali mumukuba bandi sebene embeera etabuse bino bye mutwa abaana ku bouncing castle nziraka mu nsonda nga mwana nga yekolamu omulimu olabira ku ki manyi abantu beeraguza nnyo ebiro bino abasinga golooza okuyise kweraguza tebaba balaguzi bya ddala babeera beeraguza nnyo mbw ate simanya bw'ofuluma ennyumba n'osanga omukazi ku makya mbw ate ddayo biba bisiraani obuuza kwolabira omuntu eyeeraguzalaguza ekyo kyangu nnyo emirundi egisinga embalaza zaabwe zibeerako ebbaafu oba peyiro nga kabaketi nga basimbamu olweza kayayana omwetango akawulira mavi ga mukulu era kyebakola bagaamu nno mbw ekisumuluzo nkiteeka wali wansi w'olweza ekisumuluzo nabendaba abatunda addira nga atunda bumonde ate wansi nassayo ebikola by'obutunda
Mbo butunda obumonde. Mbo butunde nnyo. Jala batunda obutunda. Batunda kufa. Bulwa omuntu yenna alimu ebyokweraguza emirundi egisinga anoga nnyo obudoddo tatambula kuyita ku buddo era buli kaddo lino nno ddagala lyolaba newaziba mwanyi newaba azigaba ayina okukuwa oba 2 oba 4 oba 6 nedda talina kuwa 3 oba mmeka tagaba nsusuuba lwaki obimanyi gamba lwaki oyogera byokola amina yesu yebazibwe omuntu eyeraguza emirundi egisinga essaawa yonna aba amanyi bamuloga buli kizalaba ye buli kimu baba bamuloga gundi andoga gundi oyo tetukolagana buli ne bwalwala ssenyiga nonno tabe ssenyiga yekka omutwe gundi nakolako gundi oyo simwesiga gundi oyo saagala mbeere mabega mwekengera tayagala bwakera kumakya baba asanga omusajja oba omukazi tayagala amusange nsanze mukazi bakubisirani nsanze wanaka bwatu babera butisa abera yeronda essaawa binaaba yeerondalonda ate aba ayina obuyambi bwonna obusembayo gwe kati n'okololamu 2 gundi n'ekifuba ekyo kikulemeddeko tekiiba ekifuba kyereere walifunye ku ddagala ng'eritegeerekeka ate bagamba nti n'endabika y'omuntu era oyinza olaba alina dimpo n'akagaapu mu mannyo aba wa mmindi anti buli wasika nga dimpo kyemmanyi nti omuntu ow'emimwa emiddugavu bye mufuuyibwa emmindi agamba abakazi babasako lipstick gende eri jibule abakyala n'abamu dimpo ziri eno mu mugongo gabahane nina dimpo era tebalina wadde omulimu gwammwe kunoonyere kukolaki kulingiriza kunonooza ebimu nedda twebaza nnyo banafu abanyange modern agro Kamazi kituufu kyoyogedde. Oli kumulamwa. Ono yansese. Dimpozi wali ku mugongo wali wa. Kuba nange nyina ze nalabako. Nyange modern agro farmers abatusiza ebyobulimi byonna bye weetaaga. Tuyina enkumbi esaawa, tuyina ekabala, tuyina esiga, tuyina efuuyira, tuyina ekungula. Gwogamba bugambe nti kati ntusiza okusiga. Okabala kuno okwokuleeta amabavu okukwesonyiwe kamashini weekali akangwe nnyo gwokeekwatira ogira bugizoti oteeka mu litaya amafuta emu n'osaawa yiika zo 3 banya n'olima yiika zo 3 n'osiga n'okungula n'ofuna ssente basange nakasero oba emitiyana webali balungi nnyo era we batuusako puroguramu akalaaca weewaawo ate bw'oba nga oyakulira ku mmere ey'omulembe oyakulira ku bintu eby'ekinonogo oyafuna kamasaagi ak'omulembe oyaleko mu steam bath sauna oba internet genda mugenzi wali ku Pavilion Hotel ku Lwentebe obanga genda bate kitende boti katunonya na hotel papa ku Lwentebe ojja kusanga Pavilion Hotel botuko botu environment yonna eri gulu obanga ali emitera mu Scandinavia genda ku Pavilion Hotel ojja kusanga abaana abawola abanyiride bwe bati abalinza abagugu abajizi wona ku Pavilion Hotel obolaga togenda walala nnyo genda ku Pavilion Hotel obeere ng'onyumirwa obulamu otegedde owange ani yakwambaza Linda's Boutique wewoka oba ogenda yakwawulira gwe ne bwoba tomanyi binaakunyumira yakwawulirawo nagamba weekend oyagala za weekend nakukolako oyagala za office oyagala casual oyagala wapi yonna nakolako n'olwekyo tukugamba bugambi nti oba oyagala okwambala muwala mulenzi mukazi mukulu musajja ngatto nsawo byonna genda mu Linda's Boutique. Linda's Boutique eri wali Mengo okulirana office za Fufa waliwo ekipande kya Kobirwawo wennyini agoluyimira ku kipande omuzigo gwotunuddemu awo eryo edduuka lya Linda's Boutique totawaana ojja kusanga obuddami obuli bwe buti awo manyi oli ku Linda's Boutique weewaawo Edwin Sebo oli wano ndi wano mbakalaca wabula mufudemba temukyayogera mufudemba nawe naffe twali bato nga tuvuma naye bwona okula nawe ojja kuyiga yeze mutono badde bagezi ate ebyokulya biri wano omwana anfuddeko omwana yonsa nnyo baby
baby program zo ziri nze anti nze amakanda ngateeka ku National Theatre kustele so tuli awo ennyondo yo tugikubye ekizimbe kiraka kipepese naye kakati kyetugenda maaso n'okukola ganti no World Culture Day nga 21 wakagadde World Culture Day olunaku lw'ebyobuwangwa oluzungu ozanya muluzanyire tulonyo kola sente tulaba gosiba mulusibe so olunaku lw'ebyobuwangwa tugenda kuba ku National Theatre tugenda kuba ne week number before nga 21 telunatuuka kuba 21 May lunaku lwennyini naye twegasse n'abantu ab'enjawulo nga Madada Foundation ono yali minister oyo amwinako emboozi ajja gikunyumiza yasemani Madada bali Nairobi genda kunyumiza Nairobi Tanzania bali Tanzania mu lukingo kakati nno inayo bintu binyinyo exhibitions ebintu ebyemikono bigenda kuba byolesebwa ku museum ku National Theatre ku Normal Gallery ne Kayunga tugenda kuba n'okulaga emigaso gy'emmwanyi mmwanyi ng'ogyeko kino tuginywamu caayi mu culture yaffe biki ebyenjawulo by'obuwangwa entabaluganda okutta omukago era musabo zibaayo nnyo emigaso gy'emmwanyi lwakutaano goza lwakusatu nekinyumidde sooka omaleyo emmwanyi eyo malayo so wetumala awo tujja kubala okwogera okw'enjawulo ku miramu egizimba ati tulabe twejja tutya mu bwavu tutwala kyesi yaffe maaso nga tukozesa katemba okuyimba okubiibya byonna ebyo byonna so nga 21 May mwolekerewa National Theatre namwe abatannalaba ngeri gye tupepese BBS sebo mujje lulimu nabalabayo twalinayo omukolo mwajja mukomeewo mukwati ekizimbe kyaffe wekituuse ekizimbe kyammwe mulabe wekituuse ogambye emmwanyi nkulu nnyo kubanga emmwanyi nze nga nze emmwanyi kwenasomera emmwanyi yansomesa kase emmwanyi yakase fetwakola kase wano tata wange asuula kase tukola sente ku mwalo wano ku nyanja tuse mali tutwali Tanzania mali yakase kati ze manya mali yakase oyo ne yagimanyi bubwe emmwanyi kale mu butabo weewuunye musajja oli mukulu kati ono emmwanyi bw'agimanya yamanyi nti bwateeka ku caayi agimanyi bubwe ate oli emmwanyi agimanyi mu ssabo yagambye bw'ati kati ono emmwanyi yeerabye nga ate emmwanyi ennyonyi buwingi bayakalina otegedde ennyonyi buwingi ziba zakalina ebamu emyaliriro ebinene minene naye ennyonyi esinga obutono buwingi esinga obutono bayita kekakasi yennyonyi esinga obutini bweti ntono nnyo to the extent temujjamu yadde omuntu naye nga tetambula kati abaganda temujjamu muntu kati agivuga atuulawa abaganda bayituma enkazalujja yennyonyi esinga obutini kati temujjamu muntu pilot atuulawa mu nnyonyi wakajja naye nkubuulire abantu abo begendereze si bangu bajja kulowooza ebintu nti bituufu naye nga si bituufu nkazalujja lwakubanza semmanyi emirundi ekisinga oluusi owakananga naye ebintu gyebiri nga gyebiri olina okwegendereza ebintu ebimu oluusi bibaayo kati nze nina kyemmanyi mukene asinga obunene mukene asinga obunene ogatta ekibatu kyange ebigatu byange bibiri n'ebibyo n'ebyoli mukene asinga obunene era nga mukene ye asigala mukene ebibatu byo nga bibiri n'ebyono yes kati omwawulo otya ku ngege kati engege ekyo kirala naye kati ye ono yaba mukene n'empunya waayo ojja bategeera abo si bangu obana ebintu bino birimu obuzibu oluusi ekintu okiraba n'owunga n'okuwunga ewaffe yesinga eyo ababbi baali bangi biseera bya nkuba omusajja afunye sente ze ayagala kuzimba nnyumba naye ng'atya ababbi owulidde enkuba ejja kuyiwa ennyumba enkuba efudde emba kati kye yakola yasooka kusereka n'alyoka asima ki omusingi
n'asiba omusingi n'azimba bulungi bwe yamala okusereka n'akuba plasita kati bw'amala okuba plasita n'alyoka azimba enju amabaati gaali gakutte ku ki mu bbanga amabaati kasolya Eric Moss, Daisy, Desho, Moss. C'est moi John F. Coche, mon gars de tous les alimentaires. Ma bobo Nicolo, soulevez les mains. Maman plaît, oh, yo plaît, la plaît, ceux qui vont me quitter vos petites amis. Mengo, mengo. Oui, il est comme un homme plaît, la plaît. Mengo, mengo. Chapeau, Colombiliki. Sodeko. Ship, ship. Chimwanga. Gaspard Love, NBC, Milo Kimba, Mama Dédicace, Yanné, chez Tonton, Namakadi, Monte Cristo, Las Vegas. Ana eringala. Ana eringala. Wewe! Kuchinywera amazi. Kuchinywera amazi. Yo. Amina. Barakallahu fiku. Lero sigera mu sauna. Osaze ekimala. Simanyi aerobics nedda temundabyeyo. Atukoze atya? Atukoze bubi. La lumba. Pepe Kale. Oyo mutowo. Pepe. Familia yammwe. Si mukulu wa Pepe Kale ono. Pepe Kale. Familia yammwe yavamo oluyimba olwo. La lumba. Mwaka kyogwo. Mwaka 90s. Muchendawo. 90s. Shendo olwo mpangisa wa mutajaze shiri
akayumba kange wetongodde netongodde kali kamuli naye nga bakazimba bulungi okungulu bakakubako blaster otegedde nga bogula akaggi oyingira mpolampola mbali mama yingira polepole nga mulimu obutala bubi akagulu n'akagurini akagulu bekaaka omanya ddembe akalwadde bekaaka tokonkona kiri munda nasabika ebiseera banambisabika nopapula buno papula buweweera buno bwe nasabikako nga nkapepeta kalimu akantu bakaitanga aquarium mulimu aquarium mulimu obwennyanja bubuga kyenkola ndika okateni eyawula ekisenga neddiiro aquarium ngeyaka katera ka green kakanyinga ng'omuntu ajja okukyalira simutawanya sina ntebe atula ku buliri mbikula batikasonyo beti nalaba aquarium nenzizaawo male kaya katala ka red lwaki omuntu atagiyita ki ekibeerayo mu gwe totambulangako mu luguudo okulaba bitaala kitegeeza ki ewo mu ekya green igenda ekya orange sitogereze ekya red chika kiki ekiriyo omulungi ku bibya Serafina program akalacha wenyini wotukubirya ku simu gwe n'otubuulira ebiseera ebyo akayimba ako kakujjukiza ki kakujjukiza kyekisinga obukulu mu biseera ebyo hallo wanji ekyayitamu nkaweereza fakiya ne fatiya buli ayinza lyafa otubiddeko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam bamba totulimba leero agene tulonda akalulu wanji mwali musoma naye ate network ngeefa ojja kudda Jamiro ojja kudda nakwange ganye ebiseera ebyo network ekoze bubi ebiseera ebyo olwo nakawasa omwala omukyala wange yasooka nalongo nakawasa nalongo ng'akuba kiboko bulijjo oyina abalongo bamanyi balongo peya 3 ezabalongo kali nalongo gakubaani kiboko nze okubika ekyo kyo kituufu okubika singa wali saizi z'abantu wamma kale taata nawe gyebale ssebo kale ssebo ebiseera ebyo ye taata akayimba kanjukiza nga tukyatoloka tuyita mu madirisa netugenda netukuba ebidongo babiyita ebikiri tunywayo kaisi lumu ng'ayinza okutema amagulu ekanga ogudde ga wansi obudde bukeereddeko obwana bujja bukusekerera olwo muli ludda wa kabalagalawo muli ne baani kabalagalawo asinga kubeerangawo waliwo kakirabu akabeerangaawo kati ennaku zino waliwo ne kaadiweya papula zooni awo manyiwo bulungi papula zooni awo baani bonna nga bava emuyenge eyo bamugenzi magoba nga ekibeera awo wewantu ewasooka okubeera mukaja ab'ebbeeyi nga basinja 5 kyokka nga munda mwanfuufu ebiseera ebyo mbijjukira bulungi nnyo nga mpyatu siringi 10 esebo tweyanziza nnyo taata tweyanzeege ngawo mba kibuli nzija mu papula zooni wagambye omwo nga muli abaana abakuba endongo abakabi awo olwototuka boti ekikuba mutwe ngagenda olaba nga ovudde wamutajazi hallo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamiru. Naam. Jamiru muli mutya Jamiru? Alhamdulillah. Gwe sikutya. Ebiseera ebyo. Wanji. Waliwo ennaku zinayingirira Jamiru. Mwaba mutya? Jamiru nannyini simu eyo gimuddiza ofune endala. Eyiyo. Kuba buli lwokuba kati esimu ekola ebyo.
walingawo ebiseera ekyenzijukira owakabi ng'alina essaawa ya disco obutaala bwaka n'engatto ate enkofiira eyaka enkofiira eriko akanda wano mugenda bwaka obutaala nokyakaza abawala bonna nga bajjawo nga bwayingira abawala bonna gye baggwera ate nga nagalenzi ne balyabanga lyamaanyi nga lityo lipondoka ogamba bwayingira ege dalimu nga bwenyingira ate ngalinga mbirina wamma banafe abanyange modern agrofarmers mwebale nnyo mwebalire ddala okututusangako program Akalacha.